Katendezwa gulumizibwe okitaffe Tunda ne mama Namugereka abanga obwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu basindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbago kyewaggula ezaala enkambwe gwaka si gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwina abampuliriza mbiti byomwe ebyenjawulo bebaza kitaffe Tunda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nsaalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo webitakkaanya n'ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu gulukaawe yangeyo n'obulamu bw'obwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri omukama Yoswa amanyikiddwa nga Yesu mbu omuzimu saba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyinza ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya obutamanyi bw'ekizikiza era mukama yinza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yinza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yinza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa otudde omwagala tewajja wano kubeera nga okolerera ggulu nedda ekikula kyo kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti gwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti mbalamusizaako ba mikwano baganda bange ndi Yoswa era nga tufaanaganya emyoyo abaagalwa obumu bwaffe buli wabweru w'ebiro n'ebbanga era nga bwe bumu obw'omwoyo obwo obukkula era obuli busukka kkubo w'amateeka ag'ebiro n'ebbanga abaagalwa muyambadde engoye ez'emibiri egya sseŋŋendo na ttimba naye ndi wa ddembe wamu nammwe ntambula mu kittavu eky'entegeera era nga mu bbanga eryo sirina kkomo mu nkola yonna ey'ebirabika mu bbanga ne mu biro mu kkubo eryo ndi buli wantu wonna mukadde ke kamu kubanga si kugirwa bintu byonna birabika era y'ensonga lwaki mbasemberedde ennyo mu mitima gyammwe kubanga n'emitima gyammwe giri bisukka kkubo w'ebbanga n'ebiro omutima gusobola okubeera bumu wamu n'omutima ogwo gwe mulaba ng'ogulabika naye mu byaddala omutima mu kwesesa oba kkubo ery'emyaliriro mu byaddala omutima omubiri gwammwe gwonna luggi olubatwala mu mwaliriro omulala naye mwamanyiira nnyo okubeera nga mulowooza nti muli mibiri egyo egirabika abaagalwa naye mu buziba bw'emisuwa gyammwe mumanyi nti emibiri gyammwe endabirwamu y'omwoyo wammwe obulamu era nga muli banene mu bwobwaguugo okusinga etteeka ery'ebyo ebyokwewunda by'ensi n'ebirabika bye mulaba kitegeera kino musobola okkiwuliriza mu myoyo gyammwe abaagalwa buli w'obeera bumu wamu nange nga amayengo ga bulamu osobola okuwuliriza obunene buno n'obwaguuga mu ndaayo n'owuliriza nti toli wekka era empulira eno ey'okuwuliriza nti oli mu bwannamunigina ebiseera ebisinga ejja mu bulugamu obwo naye kibeera kirooto ekyo ekiriikirizibwa ebirowoozo eby'amawanga ge muwangaalira naye kya muwendo okutegeera nti obwannamunigina obwo obw'okweyawulako n'okulowooza nti wayawukana n'abalala abaagalwa bwe bulamu bw'owuliriza naddala ng'oli ku sseŋŋendo na ttimba
ne kikuleetera obuzibu. Naye kino kirooto. Wajja wano osobola okubeera ng'okiwuliriza. Empulira eyo egejja mu kitavu ky'ekitangaala era nga waliwo n'emibiri gyo egitudde mu butalabika, egitalina era nga tegikugibwa bbanga na biro. Giwulirize. Wuliriza omubiri gwo gwennyini. Tandikira mu mutima gwo. Wuliriza obwabwaguuga bwo. Wuliriza obutakoma obutudde mu mutima gwo. Omwagalwa, gezaako okulaba nga ozina wamu n'amayengo ago agawanga ebirabika. Mu buziba bwo ofuuka omukama ow'ebyo ebiwangibwa mu bulabika, kubanga oli wa ddembe. Lwaki ngezaako okubalaga kino abaagalwa? Kubanga mutandise okubeera nga mukungula amakungula mu ntegeera y'obulamu buno we mulimu. Abaagalwa, naye buno bwe bulamu obubayamba okusobola okubeera nga mukungula amakyusa ag'omuggundu mu ntegeera okwetoloola Sseŋŋendo Natimba. Entegeera eya Sseŋŋendo yonna kye kitavu eky'entegeera eyeeyongera okubeera nga esuumuusibwa, era nga waliwo enjawulo wakati w'entegeera enkadde n'entegeera empya. Entegeera n'akalyakaani ku ntegeera eyo ey'obuyiiya n'ebazza mu maaso. Kya muwendo nnyo nnyini ddala okumanya ekifo kino mu kitavu ky'ensi mwe mulimu. Kitegera kibasoboseze okusobola okubeera nga mutambulira mu ssanyu. Abaagalwa, wakyaliwo ebifo ebikyazitowa mu ntegeera ey'awamu ng'abaana b'abantu, era nga kino musobola okukiwuliriza mu nsi ebeetoolodde. Abaagalwa, nga Sseŋŋendo eyina ensi oba obwamusoke oba gye muyita Ora ebe eyeetoolodde Sseŋŋendo. Kitegera era nga eno ewangibwa okuviira ddala mu bwamusoke nammwe obubeetoolodde, ne buwangawo obwamusoke oba olugoye olwetoolodde ne Sseŋŋendo ey'awamu. Kitegera abaagalwa. Abaagalwa, waliwo ebikadde bingi, waliwo ebikomekkerezebwa bingi ebyetaagisa okubeera nga bitereezebwa. Ng'abaana b'abantu n'entegeera y'abaana b'abantu etandise okubeera nga yeebongera wamu n'ebikadde, era kino kireese okusoomooza kungi mu kadde kano ke mulimu. Era n'abaana b'abantu bakakiddwa okubeera nga bamenya enjegere ezaali z'abakuumira mu makubo amakadde ag'endowooza. Abaagalwa, lowooza ku ntegeera eno enkadde ng'akakunizo akayina amakubo ag'enjawulo, era amakubo gano agayina we gakoma. Nga omwana w'omuntu yagezaako okubeera nga atonda enkola zino zimukuumire mu ntegeera zajje amanyiira era zazze awanga. Naye abaagalwa, kanti kino tekikyasoboka. Entegeera y'omwana w'omuntu yeetaaga kati amakubo ag'enjawulo ag'okubeera ag'endowooza n'ag'empulira. Amakubo gano ag'enjawulo n'empulira tegasobola kubeera nga gava mu kakunizo ako akabaddewo. Kyetaagisa okubeera nga mukyusa endowooza zammwe munda yammwe, kubanga mufaanagana era mukolagana wamu n'abalala. Mmwe n'ensi ebeetoolodde yeetaaga amakubo ag'enjawulo, kubanga kati muyina entegeera empya. Entegeera empya eyo gye tubaleetera, entegeera eyo gye mugatta mu buziba, era ebayamba okusobola okubeera nga mutambulira mugesa n'okuyaayaana kw'eyo ensi gye mwetaaga, n'okukyusa entegeera eyo ezze ezitowerera abaana b'abantu. Abaagalwa, kino mukikola mutya? Era ngeri ki gye musobola okubeera nga mukikola
Kitegera abaagalwa kino musobola okkikolera mu kifo ekyo kye mweggulirawo okubeera nga mutondawo entegeera eyo empya. Abaagalwa mbasaba mukyuse okutegeera n'okumanya kw'obwasooka bwammwe kibasobozesa okusobola okubeera nga mukula busukakkubo w'ebiro n'ebbanga era mumanye nti muli kitundutundu ku mubiri gwammwe ne mu ebyo ebirabika nga tofudde ku nzikiriza eyo ekkirizibwa okulowoozebwa mu bulamu bwe mubulimu. Abaagalwa obulamu obw'eddembe erya nnamaddala nga omwoyo lwa muwendo okubeera nga obikola. Obulamu obw'eddembe erya nnamaddala nga omwoyo kya muwendo okubeera nga buli kiseera obuddiŋŋana buli lunaku. Kitegera kubanga mu kikola kino kikwawula mu bbanga ery'ebiro ebyo ebizitowa era ebyetaagisa okubeera nga olowooza ng'okozesa emmeeme eyo eya wansi. Mu ntegeera eyo efugibwa amayengo ag'okutya era ereetera okubeera nga weetaaga n'okubeera ng'olamula abalala. Kifuuka ekitundutundu ekyokubiri mu butonzi bwo era ne kikusindiikiriza okubeera nga wennyikira n'okuwambaatira ebyo ebikadde mu kifo ky'okubeera nga oyaniriza ebijja. Okubeera nga omenya amakubo gano amakadde olina kikola kati kya muwendo okubeera nga weesowolayo nga oyo omusaale. Tandika kubeera nga otereeza omutima gwo. Kikole kati ng'oteebereza nti oli kinyonyi. Wuliriza amayengo ago nga geebonga mu mutima gwo okuviira ddala ku bibegabega byo osobole okubeera nga otonda ebiwawaatiro bye weetaaga. Mu mubiri gwo ogw'obwakiwanuka wuliriza ebiwawaatiro ebyo. Mu kukikola kino kikuyamba okusobola okubeera ng'ojjukira ensi ye ey'omunda, ng'ojjukira ssenga w'omutima gwo n'okwewuliriza. Buli w'oyongera okubeera nga weekulaakulanya nga ekitonde eky'omwoyo oba ekitonde eky'omubiri ekitundu ekiseŋŋera nattimba kikuyamba okusobola okubeera nga oyogera era n'osiibula entegeera eyo enkadde nodda mu ntegeera eyo ewulizibwa era eyo eviira ddala ku nnamuziga y'omutima gwo. Kitegera n'osalawo n'olekeraawo okubeera nga otambulira mayengo amakadde. Abaagalwa kino mugenda okubeera nga mukiwuliriza. Muwulirize obulimi bwammwe n'ebitundutundu ebyo ebirimu ennaku. Kya muwendo era kya muwendo okubeera nga muyita mu mpulira zino. Kibayamba okusobola okubeera nga muwuliriza omubiri gwammwe ogw'obwakiwanuka oba ogw'omwoyo wammwe omutukuvu. Kubanga kino kye kibayamba okusobola okubeera nga mujjukira obutukuvu bwammwe era nga mwe mutudde amaanyi gammwe ag'obuyiiya aga nnamaddala. Muwulirize engeri gye musobola okubeera nga muwulirizaamu ebitundutundu ebyo eby'obuziba n'okukulaakulanya entegeera yammwe. Muwulirize amayengo ge geebonga okuva eri emitima gyammwe nga we gagenda eri ebiwawaatiro byammwe. Kano kabeera kabonero ka ddembe. Muteebereze ng'ebiwawaatiro byammwe nga mubiwulirizaamu amaanyi ago ag'emibiri gyammwe n'amaanyi ag'amayengo gammwe ag'obujjajja bwammwe agabatuddemu. Teebereza nga ebiwawaatiro bino bikwatagana wamu n'akakulengeka ak'omu kiwato. Bweppo n'akakulenge oba amaanyi agatudde mu lubuto lwo. Weppo ne wansi w'eggumba lyo. Wuliriza amaanyi ago nga oli kinyonyi kinene mu ndayo. Teebereza nga okozesa ebiwawaatiro bino okubuuka. Ozuule essanyu wajja obuukira. Weebonge mu bwengula era owulirize nga oli kinyonyi ekyo ekyambadde ennyama.
mukadde kaakamu owulirize entegeera y'ebuziba era otegeere nti oli busukka kkubo era oli munene okusinga ekinyonyi ekyo ky'olimu. Omanye nti nno oli malayika oba oli jjembe ng'Abaganda bwe muliyita. Abagalwa, mutunuulire nga mukozesa eriiso ery'omunda erya Ssengendo Natimba. Muwulirize amayengo gano okwetooloola Ssengendo Natimba. Omwagalwa, weebuuze ebibuuzo ne wammanga. Kiki ky'owuliriza era kiki ky'otunuulira mu bbanga eryo ly'olimu? Okyawuliriza obumu wamu ne Ssengendo? Owuliriza ennaku oba essanyu oba obugugube oba obumalirivu? Owuliriza omulimu gwo era omanyi omulimu gwo? Kitundu ki ku Ssengendo Natimba ky'oyagala okugendamu? Buli kirina omu ku mmwe mulina ekitundu ku Ssengendo Natimba ekyo ng'omwoyo wo kye kyeyagala okubeera nga kigendamu. Tunuulira ng'okwesa eriiso lye ery'empungu ery'omwoyo wo osobole okubeera nga oyanirizibwa ku Ssengendo oba ekifo kyonna ky'okoowolerwamu mundaayo. Ekifo ekyo kisobola okubeera ekifo ekyo ky'omanyi ng'omuntu oba ky'otamanyi oba mu butonzi. Kkirira mpola mpola ng'oluŋŋamizibwa amaanyi go agakutuddemu. Weebuuze wa gy'olaga era wa w'ogenda okubeera nga otuula ng'ozze ku Ssengendo ng'ovudde mu bbanga. Ekifo ekyo kino kisobola okubeera nga okimanyi oba nga tokimanyi. Kiwulirize nga we kiri. Wuliriza amayengo agakyetoolodde. Ebiseera ebimu oyanirizibwa kubanga ekyo ky'obadde oyaayaanira munda. Omwagalwa, gezaako okulaba nga oleeta eby'omuwendo mu kifo ekyo. Tegeera ola osiima ebyo byonna by'oba osanze. Omwagalwa, waliwo abantu abayagala okubeera nga bakuyamba. Waliwo abantu abayagala okubeera nga bakuwuliriza. Wuliriza kiki ky'osobola okubeera ng'ogaba era n'eki ky'osobola okubeera ng'oteeka mu kifo ekyo. Teebereza ekifo ekyo nga kyebonga mu mayengo era ng'ogabira abalala biki bye beeyagala okubeera nga byebonga eri ensi yaabwe. Mu kukola kino kikuyamba okusobola okubeera ng'ofuna essanyu kubanga kye kifo ekituufu mu kadde akatuufu k'olina okubeera nga obeeramu. Omwagalwa, toguguba naye kola ekyo ky'oweeredde okubeera ng'okola mu makubo amatuufu. Wuliriza ekifo ekyo ky'olimu era nga mu kifo ekyo muyinza okubeeramu enjatika ez'entegeera eyo ezitowa eyo eruŋŋamizibwa okutya eyeetaaga okubeera nga efuga abalala. Kitegeera naye nga mu njatika ezo ezeeyongera okubeera nga zirabisibwa zeetaagisa okubeera nga ziddizibwa obujja era nga zeetaagisibwamu kubeera mmwe abasamize abaleeta ekitangaala. Mu njatika zino zenjatika ezitandise okubeera nga zeggulirawo mu ntegeera enkadde eyo ezitowa ey'abaana b'abantu nga mwe muli okuyaayaana okw'ebijja, mwe muli okwanirizibwa okw'ebijja ng'eyo gy'olina okuba. Kitegeera abaagalwa, tewajja kubeera nga weegatta ku abo abakola omuggungulo ogw'obugugube naye wajja osobole okubeera nga oleeta essanyu mu bifo ebyo ebyetaaga essanyu. Okubeera omulungi ku eryo abolowooza nti si balungi. Okubeera omulungi eri abalala. Abaagalwa, buno bwe bubaka bwange olunaku olwaleero. Kwe kubeera nga muzuula ki kye muli. Muwulirize eddembe. Mwejje mu ntegeera eyo ezitowa eyawangibwa mu kutya n'okufuga oba effugabbi. Muwulirize eddembe lyammwe. Muwulirize eddembe lino lye muzze muyaayaanira mu bifo era musobole okubeera nga mubikoleeza n'omuliro gwammwe ogutudde mu mitima gyammwe. Abaagalwa, temwetaaga kubeera nga muwanirira okubonaabona kw'ensi kubanga ogwo si gwe mulimu gwammwe. Mwajja kusobola okubeera nga muleeta ekitangaala kubanga yemmwe ekitangaala era nga temuli mwekka. Muli eyo mu kitavu ekinene eky'ekitangaala ekyo ekibafuula okubeera nga muleeta amayengo ag'ewaka. Mbassaamu ekitiibwa era nga tuli bumu buli kadde. Mbeebaza. Ndi Yoswa atenderezwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abanga obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.